Mary Kaboho ow'emyaka 13 yatasimattuse oluvannyuma lw'okubikibwa ettaka ku ssaawa 5 ez'ekiro ku kyalo Kibandama mu ggombolola y'e Kilembe mu disitulikiti y'e Kasese bwe yabadde mu nnyumba ne banne abalala 5. Dominic Masereka ow'emyaka 8 taata w'omugenzi agamba enkuba yatandise okutonnya ku ssaawa nga 2 ez'ekiro okutuuka eyo mu matumbi budde ettaka ne litandika okuyigulukuka ne likuba ekisenge ky'ennyumba muwala we yabadde yeebase ne kimukuba n'afa. Twamabeera ekyakero twamakiisya era embula y'amaawa embula eryakwirala tibweta etabu etwabeerera n'ekyakero bo abalala mbe yabadde nabo mukama yabayambye ne bataasibwa. Twama tunakesiire twamu ekidongo ky'amateere neraba ni banakesiire basatu nerutwamu wabamalaaka nerina namalo mukati kaage eryabaleebe nga bamakwakina mukekulu waage. Omuwala ono eyafudde abadde yakadde okuva ewa jjajjaawe nje abadde yagenda okumulabako. Abyasibire wamu kakawuwe Kalonge obutukubwamira enkuba ey'amaanyi etonnya mu kitundu kino etandise n'okuleeta olufu n'amazzi okwanjaala mu makubo. Olw'enkuba etonnya obutasalako eyonoonye enguudo ezisinga obungi mu kitundu kino nga kati abalimi batubidde n'ebirime byabwe kuba tebakyasobola kubitwala mu butale. The roads have been distracted. In fact, farmers are stuck with their food stuffs that they were supposed to take to the market. Masereka awadde batuuze bannamagezi okukyusa ebisenge abaana baabwe mwe basula. You may construct a house, then the rooms that are near the cliffs is where you put your children, but that one should not always be like that. Let you have your children in a safe place. Emigga egy'enjawulo egiva ku lusozi lw'Enzooli waggulu okulinnya Mugasha, Nyamwamba ne Mubuku amazzi gaayo geeyongedde obungi. Mu ngeri y'emu Harriet Muzawimana omutuuze w'e Kabuga mu ggombolola y'e Kalusandala naye tasobodde kusimattuka oluvannyuma lw'okubbira mu mugga Kabuga ogugatta ku munene ogwa Mubuku. SP Nelson Tumushime omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Rwenzori East agamba Muzawimana amazzi gamututte byabadde agezaako okusala omugga guno ku ssaawa emu ey'akawungeezi. One Muzawimana Harriet drowned in a river Kabaka, a tributary of river Mubuku, when she was going to dig in her garden. Ono kati asabye abantu abawangalira mu bitundu bino okusenguka okusobola okwetangira embeera ng'eno. Tubakubiriza okubeera bulindaala era twataddewo ne system ezitwa warning ezitulabula nti enkuba bwe banga etonye abantu balina okwamuka ebifo bye babeeramu ne bagenda mu bifo by'olukalu ebiri safe. Abagenzi poliisi ekkiriza ab'enganda bagende mu maaso n'okuziika.